Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi ow'ensulo ey'enkya nate era nyongera okwebaza Katonda okujjukiza okujja mu kaseera kano okwongera okuyiga ku kigambo kye. Wiiki eno oli ne Kaganda Joshua Mwesigwa omuddu wa Katonda nga twongera okufuna okuva ku nsulo nga kye kigambo kya Katonda Bayibuli. N'olunaku olwaleero Katonda alina kyayagala tuyige okuva mu Bayibuli. Naye leero nga tetunnatandika ng'olunaku olwajjo, leka tubeeko akayimba ke tuyimbamu mu Bayibuli. Waliwo akayimba mu Bayibuli omu 167. Kayimba ako nkaagala nnyo, buli bwe nkayimba mpuliranga n'emirembe gizze. Oba olina akatabo k'akennyimba osobola okubikkulayo ne tuyimba ffenna. Bw'oba toyina osobola okuwuliriza nga tuyimba ffenna. Akayimba ako tugenda kuyimbako sitanza emu. Bwe kanaba kakonyumidde osobola okweyongerayo n'okayimba. Kagenda bwe kati: Yesu Mukama omulokozi yajja mu nsi okunoonya babi, nga kwa kitalo okwagala kwe yajja okunoonya nze, yajja okunoonya nze, yajja okunoonya nze, nga kwa kitalo okwagala kwe yajja okunoonya nze. Kayimba ako kalungi nnyo. Kituufu Yesu yajja okunoonya nze, ate si nze nzekka nno munnange, mwattu naawe. Wabula mu kutunoonya kuno ayina ebintu by'ayagala tuyige. Bayibuli egamba nti Gabulyeri yasindikibwa ewa Maliya n'amugamba nti olizaala omwana aliba wa bulenzi, alituumibwa erinnya lye Yesu, y'alirokola abantu okuva mu bibi byabwe. Yesu tagenda kutulokola nga tusigadde mu bibi byaffe, atulokola atujja mu bibi atutwala mu butuukirivu. Leero nga tetunnaba kutandika kyakuyiga ky'olunaku olwaleero, njagala tusabe. Taata omulungi, twagala okwebaza olw'okutwagala ennyo n'otuleeta wano okwongera okuyiga ku kigambo kyo. Tukusaba obeere wamu naffe Katonda waffe, kwe kusaba kwaffe okwetamya erinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Ekyo twayize ku ky'okuyiga okukkiriza kukolebwa ne tukizuula nti okukkiriza kwe kulina okutambulirwako ebikola. Olunaku olw'olwaleero waliwo ekyokuyiga kye tugenda okweyigako. Kiriko omutwe ogugamba nti enkuba yasigala etonnya. Okukkiriza tusobola okukwolesa mu mirundi ebiri. Osobola okukkiriza n'omala n'okola. Okukkiriza ng'olina ky'okkiriza n'okola, oba n'osooka n'osaba n'okkiriza nti oweereddwa n'olyoka okola. Oba tukitegedde? Tugenda kutunira byakulabirako, temukyeraliikirirako. Omukyalo omu baali bamuyita Frances Howland, yali mwana wa buwala ng'alina kitaawe ayitibwa Stockbridge Howland. Omukyalo ono gwe bayita Frances Howland yali alina ekirwadde oba omusujja ogw'omunnyingo n'ogw'omumagumba. Ebiseera ebyo eddagala eryaliwo lyali libuusibwa ku kuwonya kwalyo, nga n'oluusi erimu liba lya butwa mu mubiri. Stockbridge Howland, taata w'omwana ono, kiki yali alina okukola? Mu kaseera kano Mukama yali mulungi nnyo nti omusajja ono yali amumanyiiko, era okusaba kwatandikirawo. Ne batandika okusabira omwana ono nga bamusabira awone ate awonere ddala. Naye abantu abamu kuba bakyalirangako oluusi, kuba oba okimanyi omuntu aba alwadde omukyalirangako.
bajjanga ne babakyalirako ne basaba wamu. Wabula lumu baali basaba, omuntu omu n'agenda n'amugamba, n'agenda n'abaako n'agamba muzinike omukyala agende atuleetere Francis Howland wano eno tusabeko naye. Omukyala bwe yatuuka ku buliro manyi kye yagamba, yayogera ebigambo bino, njagala kubyogera nga bwe biri. Agamba bw'ati: oluvannyuma lw'okusaba, omu ku bo kwe kugamba nti oba waliwo omukyala yenna alinye mu kisenge ekya waggulu azzeemu Francis amaanyi ave mu buliri tawonyezeddwa. Omukyala eyeewaayo yakwata Francis ku mukono n'amugamba nti owooluganda Francis, golokoka mu linnya lya Mukama waffe onoowona. Francis yasituka n'ayambala n'akka wansi ku madaala okwegatta ku banne. Yali awonyezeddwa ddala. Toyinza na kukikkiriza kino ekintu bw'okiwulira. Omusajja ono ekyokulabira omutwe guno guliko omutwe ogugamba nti enkuba yasigala etonnya. Asooka n'agamba nti yafunako omukisa ogubuulira. Bw'abuulira enkuba yali etandika otonnya nga tawulikika kukyala enkuba yali etonnya, n'agamba Mukama enkuba eno ezikire. Yakyogera n'awulira nga akkiririza ddala nti Katonda agenda kikola, era olwamala okuba amiina enkuba neerekereraawo wennyini ku sipooti. Wabula omulundi omulala yali asaba ng'era abuulira era enkuba n'etonnya. Omanyi ku luno ekyatuukawo? Yasaba Katonda enkuba erekeraawo otonnya nga talina kukkiriza. Enkuba neeyeyongera bwongezi otonnya kubanga yali talina kukkiriza. Leka tusomeko Bayibuli mu kitabo kya Mateyo essula ya 21 olunyiriri olwa 22. Bayibuli egamba nti ne byonna byonna bye munaayagalanga nga musaba nga mukkiriza munaabiweebwanga. Akakwakulizo akali ku kuweebwa kwe kusaba n'okukkiriza. Bw'otasaba toweebwa, ate bw'osaba nga tokkiriza era toweebwa. Kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba oli muzadde, olina omwana singa akusaba naye ng'akubuusabuusa nti oba taata anampa, bw'obeera taata ng'osobola omuwa ki kyewandikoze? Kale tuyinza okugamba oyinza okumuwa olw'okuba gwe kitaawe tolina kyakukola, naye owulira ng'obweddemu amaanyi, ye omwana ono tayinza nakukkiriza nti ze kitaawe yamuzaala, nsobola okumuwa. Mu ngeri y'emu Katonda waffe ayagala tumusabe nga tukkiriza nti kye tumusabye kigenda kukola. Leka tubeeko ebyokuyiga bye tuyiga mu Bayibuli. Leka tugende tusomeko emboozi ez'enjawulo. Tutandise tugenda kutuna omusajja gwe bayita Elijah. Leka tugendeyo. Bassekabaka ekisooka essula ya 17. Elijah. Eriya mu Luganda ono yali nabbi era yali nabbi w'amaanyi, era Katonda yamuwa n'omukisa n'okumutwala mu ggulu ng'akyali mulamu, era Eriya akyali mulamu. Kakati enjala yagenda negwa mu Isirayiri. Enjala bwe mala ogwa mu Isirayiri, Katonda n'amugamba nti genda e Zalefu, waliwo nnamwandu mulagidde akuliise. Ekyatuukawo yatuuka mu Zalefu n'asanga nnamwandu bambi ng'ali kulondalonda obuku. Eriya n'amugamba nti ndeeta ku mazzi g'okunywa. Nnamwandu abagenda okuleeta amazzi g'okunywa n'amugamba ondeetere n'akamere. Nnamwandu kyava amugamba munnange nsigazzaamu akamere ka kijjulo kimu, nteeseteese okulya nze ne mutabani wange twebake tufe. Eriya n'amugamba mu kituufu nkimanyi, gwe sooka ogabire nze nammwe yammwe ejja kusigalawo. Olwo olugero lugamba nti munnange nnamwandu bwe yakkiriza ekigambo ky'Eriya kyekyatuukawo yakola. Wabula wose we wali sitore yange. Ebbanga lyonna lye baabeerangawo emmere teyaggwaawo. Ekiseera kyatuuka mutabani wa nnamwandu ono n'alwala n'amala n'afa. Eriya kiki yali alina okukola mu kaseera kano? Leka tusomeyo twerabireko kiki Eriya kye yakola. Olw'okuba yali nabbi yayita Katonda katuwulire ekyaliwo. Olw'ekumi n'omunaana awo n'agamba Eriya nti nfaayo ki eri ggwe
gwe omusajja wa Katonda, ono yali nabbi. Wajja gye ndi okunzijukiza ekibi kyange n'okutta omwana wange. N'amugamba nti mpa omwana wo. N'amuggya mu kifuba kye, n'amusitula, n'amulinyisa mu nju gye yabeerangamu, n'amuteeka ku kitanda kye ye. N'akaabira Mukama n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wange, olese ekibi ne ku nnamwandu ansuza ng'otta omwana we. Ne yeegololera ku mwana emirundi 3. N'akaabira Mukama n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wange, nkwegayiridde obulamu bw'omwana ono bumuddemu nate. Mukama n'awulira eddoboozi lya Eriya, obulamu bw'omwana ne bumuddamu nate n'alama. Bayibuli yatugambye nti byonna byonna bye munaayagalanga nga mubisaba nga mukkiriza binaabaweebwanga. Eriya yafukamira n'agamba Mukama Katonda, toyinza kubanga ossa obulamu bw'onoomwana. Obulamu bw'onoomwana toyinza kubanga omukyalo n'omusasudde ekibi. Bambi obulamu buno buzzeewo era tulaba nga Katonda yanukula essaala yaani Eriya. Ekibuuzo, singa Eriya teyasaba Katonda kuzza bulamu mu mwana ono, omwana yandibadde bulamu? Ekyo naawe kennyini okimanyi nti nedda. Ekibuuzo ekyokubiri, singa yamusaba naye nga takkiriza nti Katonda asobola okukikola, Katonda yandizeemu essaala ye? Nedda. Ekibuuzo, bwe mba nina ekintu kye neetaaga ng'ebyeddala nkyetaaga va mu by'okusaaga, nenfukamira ne ngamba Mukama Katonda wange ekintu kino nkyetaaga nga sirina kukkiriza, lwaki Katonda aba asalawo obutakimpa ne bwe mba nkyetaaga? Oba wandibadde obuuza bw'oti nti lwaki Katonda bagenda kwanukula essaala zaffe nga tukkiriza? Ensonga eri emu. Twalaba nti Katonda ebimu ku bintu by'atwagaza kwe kutambulira mu makubo ge gonna. Ate okukkiriza bwe tubeera nako, okukkiriza ng'okwa kalidaali, okukkiriza kulina okukula. Kati Katonda bw'ayanukula essaala yo ng'obadde tokkiriza nti Katonda agenda kuddamu essaala yo, kiba kitegeeza Katonda yeekubye eggi n'abasigadde ffena abalina okwanukula amasala gaffe yadde tetulina kukkiriza. Oba kitegedde? Ate n'ekyokubiri, Katonda bw'omusaba ng'okkiriza n'akuwa, okkiririza ddala nti Katonda yakuwadde nti si maanyi go, n'omanya nti ebyaddala amaanyi gaffe gali mwani? Gali Mukama Katonda. Mwana wattu Eriya bwe yasaba Katonda, Katonda yamwanukula era omwana n'amuddiza obulamu. Leka tutunulire ekyokulabirako ekirala era okuva ewa Eriya. Olumala ebyo byonna Eriya mu nywero 18 agenda okusinkana Ahabu. Baabali bagenze batindize nno olugendo mpaka ku lusozi Kamero. Batuuka ku lusozi Kamero, bali eri abaali abangi ababbayaali babagamba bakole batya? Babagamba bateeke wa lutali, bwe bamala okuteekako lutali basalireko ente naye tebagikumako muliro. Basabe Katonda waabwe, basabe Bayaali asse omuliro ku kiweebwayo. Ne Eriya naye ebbali akole ekintu kyekimu. Katonda n'ayanukulayo n'omuliro yanaba Katonda. Abasinza Bayaali be baasooka ne beetawula ne bazina actually omulabi wa 3ABN omulungi, gwe bw'oba osinza Katonda ng'okusinzako kulimu okuzina, manya waliwo obuzibu. Bano ne bazina ne babinuka amasejjeri ne batandika n'okwesalaasala nga tewali kyekyatuuka sayidi eno. Eriya yiwe actually okumanya Eriya yabalagira ddala nti Mukama Katonda bw'omusaba n'okukkiriza akuddamu. Amala okukola bulungi ekyoto n'asalirako ennyana. Bw'amala okusalirako ennyana abagamba mugiyiire amazzi, waleme kubeerawo kantu konna kalaga nti oba ye yakumya akaliro. Ne bayiwa amazzi ebidomola 4 nga bazimba etrench. Naddamu nabagamba muyiwa amazzi ne ganyinyitira we gati ng'olabira ddala talina wagenda kuyisa muliro. Leka tusomeyo olabe ekyatuukawo. Bassekabaka 18 agamba bw'ati, olunyiriri olwa 39 nga tunatuuka ku lwa 39 olwa 36. Olwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone
ekyakawungeezi Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu owa Isaaka ne Isirayiri, kitegeerebwe leero nga ggwe Katonda mu Isirayiri, era nga nze ndi muddu wo, era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Mpulira ayi Mukama, mpulira, abantu bano bamanye nga ggwe Mukama gwe Katonda, era ng'okyusizza emitima gyabwe okuddayo. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja n'enfuufu, ne gukombera ddala amazzi agali mu lusalosalo. Simanyi oba ebintu bino bitegedde, naye njagala olabe okumye ekyoto otaddeko enku, kuba Katonda naye teyakozesa nku. Bw'omala okuteekako enku n'oziira amazzi ne zitoba bwe ziti ne zinyinyitira, n'osaba Mukama Katonda n'asindika omuliro, buli kimu ekiri awo ne kifuukirawo evvu, omuliro ne gwokya. Kuba omuliro gwayokya ekiweebwayo, ne gwokya n'amayinja, ne gwokya n'amazzi n'enfuufu eyali awo kumpi, byonna ne biggwawo. Olwo abantu ne bamanya nti Katonda ye Katonda. Eriya singa teyalaga kukkiriza mu Mukama Katonda nti kino kigenda kubeerawo, Katonda teyandyanukudde essaala ye. Leka tusooke tudde ku kyokulabirako ekisooka. Ekyokulabirako ekisooka tulaba nti Eriya bw'amala okusaba ayi Katonda, omwana ono muddiza obulamu, kikyakola? Agenda mu maaso n'agenda ku mwana ono omulamu ne bagatta omubiri. Lwaki abagatta omubiri? Nti wabeewo ebbugumu wakati waabwe. Oba okitegeera ow'Oluganda nti Eriya akkiriza nti Mukama Katonda agenda kwanukula essaala ye, era asalawo agenda ku mubiri gw'omwana ono okugatta ebbugumu. Kyokka ate wano eno Katonda yamugambye nti genda. Kiba kitegeeza Eriya yali alina okukkiriza nti Katonda yamusindise n'akola bino byakoze ki? Byakoze. Nti okusookera byonna okukkiriza, osaba Mukama Katonda n'okkiriza nti Mukama Katonda akuwadde, n'otandikirawo okukola nga Mukama Katonda gwakoze ki? Gwawadde. Oba n'okkiriza nti oledde Mukama Katonda akusindise n'okola ng'era Mukama Katonda gwakoze ki? Gwasindise. Okukkiriza okufaanana bwe kuti Mukama Katonda kwayagala gwe nange tufune. Simanyi wawooli, guke mazima, simanyi kika kya mulimu ki ky'olina, n'ekimu kye mmanyi nti yonna Katonda gy'akutadde ayagala obeere mwesigwa. Yonna Katonda gy'akutadde ayagala obeere n'okukkiriza okwo mu ggwe nti nga Mukama Katonda ali wamu nange tewali kijja kuntiisa. Kambe ekyokweralerako kimu ekyange, sigenda kweblowingira trumpet. Twali tugenda lumu nga tutambula, twali tugenda kuziika, twali mu baasi. Baasi eyo nefuna akabenje, nali mu maaso, bwali budde bwa kiro ssaawa nga 10:55 awo. Naye bwe twali tetunabatambula nakama Mukama Katonda ankuuma. Bwe twali tugenda okufuna, bwe twali tutambula nagenda okuwulira abaana bagamba woowe. Ngenda okutunula nga baasi gye ndimu egenda kutomera loola eri mu maaso. Obutakulimbamu yadde, obuteefuira mulere, nze saalinamu kutya yadde. Kubanga simanyi, saagala kulimba, simanyi nti oba nina kye nakolawo naye nze saatyamu yadde. Kubanga nali mmanyi nti gwensinza w'amaanyi. Era baasi Mukama Katonda n'atusaasira, neva ku kkubo, negenda nebaka eri gye yakola ki? Gye yasibira. Buli muntu yali mu baasi ne driver kennyini ne tuvaayo nga tofunye dde. Waliwo omwana just yeena obulamuko katono buno buscratches obutonotono naye tekyali kyamaanyi nnyo nga ne botamuwa ddagala era asigala awona. Okukkiriza okufaanana ng'okwo. Nti bwe tubeera n'okukkiriza mu Mukama Katonda tuba tugamba ekintu ekijja kijje. Bw'oba oli ku mulimu gweyimirira ogambe sigenda kulya nguzi, ekijja kijje. Oli mwana wa buwala, waliwo essajja likuli bubi, gwe mugambe. Omusajja agamba liriri olololo era ogenda kufiirwa omulimu. Genda omugamba omulimu kangufiirwe, ekijja kijje, kuba Mukama Katonda yaŋŋamba toyendanga. Kati gwe oba oyagala tenkaba wale olw'okuba njagala funa omulimu,
kati kannemeka bawala tulabe oba Mukama Katonda tambeererawo. Ngenda kuwa ekyokulabirako ekirala kimu nga tusembayo kyekyange kyennyini. Bwe nali nsomera ku ssettendekero ery'e Makerere twakolanga pepa ku Ssabbiiti, abaana bakolanga pepa ku Ssabbiiti. Nze ne ngamba Mukama Katonda yangamba ku Ssabbiiti mbeera ku kkanisa sijja zikola. Abalekitala ne baŋŋamba tojja graduatinga, tojja biki. Kwanza ate nze graduatinga nze kankole kyo Mukama Katonda kyaŋŋambye tulabe basi graduatinga. Mukama ono yali mulungi nnyo gye ndi munnange era ne graduatinga. Era buli mwana yandabanga mu graduation nga nyambadde gown yeewuunya nagamba kino tekisoboka. Kisoboka kubanga nali nzikiriza nti newesani graduate nze era ekyo tekyandibadde na buzibu kubanga nze nali ŋŋamba Mukama Katonda wange ajja kukola ki, ajja kumpisaawo. Kati naawe owooluganda ali eyo olina okubeera n'okukkiriza nti bw'osaba nti Mukama njagala ekyokulya, yoza amasowaani ng'okkiririza ddala nti Mukama amaze okukola ki, okuwa ekyokulya. Ate obeera ku mulimu yimirira ku ekyo Mukama kyagambye nti tokola kino tokikola, oba kola kino kikole, okusinziira ku kigambo kye Bayibuli. Olunaku olwaleero nga lutandika, ekigambo kino nsuubira kikoze amakulu mangi mu bulamu obwo, okukkiriza buli kimu Mukama Katonda kyagambye ate n'okola ki, n'okola. Katusabe Mukama ayongere otukuma mu lunaku olwaleero. Taata omulungi, twagala okwebaza olw'okwagala ku gye tuli. Tukusaba Katonda waffe okukkiriza kwaffe bw'oba osaze okugezesa Mukama Katonda waffe okusangira kunywevu. Ate naffe Katonda waffe tukkirize nti bw'oba olina ekintu ky'otugambye ne bwe tuba tunaatera okufa Mukama, tuyimirirewo ku mazima go ekijja kijje. Nga mikono gya Daniel bwe baayimirira ne basulibwa mu muliro Mukama Katonda, naffe tusaba tuyimirire. Oba emirimu gyaffe tugifiirwa, leka tugifiirwe naye nga tumanyi nti gwe oli wamu naffe. Kwe kusaba kwaffe okwita mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Leka tusinkane olunaku olw'enkya ssaawa ze zimu, obudde bwe bumu. Mukama akunkuumire. Weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.